Ebbaluwa ya Peetero embereberye. Peetero embereberye essula 1. Nze Peetero omutume wa Yesu Kristo, mpandiikiramu abalonde mu Katonda abali kati mu Ponto, Galatiya, Kapadokiya, Asiya ne mu Bitiniya gye mwasaasaanira. Okuva edda Katonda Kitaffe yabalonda mmwe, Mwoyo Mutuukirivu abatukuze, muwulire Yesu Kristo, era mumansibweko omusaayi gwe. Katonda ayongere okubakwatirwa mu ekisa era n'okubawa emirembe. Katonda, Kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Olw'okusaasira kwe okungi, yatuzaala omulundi ogwokubiri, bwe yazuukisa Yesu Kristo. Bw'atyo n'atuwa essuubi eddamu ery'okufuna ebirungi ebitaggwaawo, Katonda by'abaterekedde mmwe mu ggulu, bye bitayinza kwonoonekera wadde okufuma. Olw'okukkiriza kwammwe, Katonda abakuuma n'obuyinza bwe, era alibalokola ku lunaku olw'enkomerero lwe yategeka okulokolerako. Ekyo kibasanyusenga, newankubadde muteekwa okunakuwala okumala akaseera nga mugezebwa mu bizibu ebya buli ngeri. Okugezebwa okwo kulyoke kulage nti okukkiriza kwammwe kwa mazima. Ne zaabu aggwaawo, naye agezebwa mu muliro. N'okukkiriza kwammwe okw'omuwendo okusinga zaabu kuteekwa okugezebwa, kulyoke kusaanira ettendo n'ekitiibwa n'okugulumizibwa ku lunaku Yesu Kristo lwalirabikirako. Yesu oyo mumwagala newankubadde temumulabangako. Mumukkiriza newankubadde temumulaba kaakano. Ne mujjula essanyu ery'ekitalo eritalojjeka, ne mufuna kye mwagenderera mu kukkiriza, kwe kulokoka kw'obulamu bwammwe. Eby'okulokoka okwo, abalanzi abaalanga ekisa ekyo Katonda kye yali agenda okubakwatirwa mmwe, babirowoozangako nnyo ne babyekenneenya. Baagezaako okumanya ebiseera ebyo Mwoyo wa Kristo yali mu bo bye yalanga bwe birituukira, era n'engeri gye birituukamu bwe yalanga nga Kristo bw'alibonyaabonyezebwa era n'ekitiibwa ekiriddirira. Katonda yabalaga nti ebyo tebaabikola ku lwabwe, wabula ku lwammwe. Byebyo kaakano bye mubuuliddwa abo aba bategeeza amawulire amalungi ku bwa Mwoyo Mutuukirivu eyatumibwa okuva mu ggulu. Era byebyo bamalayika bye beegomba okulaba. Kale mubenga beetegefu era mwefugenga. Essuubi lyammwe lyonna muliteekenga mu kisa ekiribakwatirwa Kristo bw'alirabika. Mube baana bawulize, obulamu bwammwe temubutambulizanga mu kwegomba kwe mwalina nga mukyali mu butamanya. Naye mubenga batukuvu mu mpisa zammwe zonna, nga Katonda yabayita bw'ali omutuukirivu. Kyawandiikibwa nti, mubenga batuukirivu, kubanga nze ndi omutuukirivu. Obanga Katonda mumuyita kitammwe, ate ng'asala omusango awatali kusaliriza, ng'asinziira ku ebyo buli muntu by'akola, kale mumussengamu ekitiibwa ekiseera kyonna eky'obulamu bwammwe. Mumanyi nga ffeeza oba zaabu ebiggwaawo si bye byabanunula mu mpisa zammwe ezitaliimu ze mwafuna ku bajjajjammwe. Mwanunulibwa musaayi ogw'omuwendo ennyo, omusaayi gwa Kristo, alinga omwana gw'endiga ogutaliiko kamogo wadde ebbala. Kristo oyo yali yayonderwa dda kino nga n'ensi tennatondebwa, kyokka mu nnaku zino ezaakayita n'alabibwa ku lwammwe. Muye mwe muyita okukkiriza Katonda eyamuzuukiza n'amuwa ekitiibwa. Okukkiriza kwammwe n'okusuubira kwammwe ne kulyoka kunywerera ku Katonda. Kaakano nga bwe mumaze okutukuza emyoyo gyammwe nga mukkiriza amazima, ne mwagalanira ddala ng'abooluganda, mweyongere okwagalana n'omutima ogutaliimu bukuusa. Mwazaalibwa omulundi ogwokubiri. Ekyo ekiggwaawo si kyekyabazaala, wabula mwazaalibwa ekyo ekitaggwaawo. Ky'ekigambo kya Katonda ekiwa abantu obulamu era eky'olubeerera, ng'ekyawandiikibwa bwe kigamba, abantu bonna balinga omuddo, n'ekitiibwa kyabwe kiringa ekimuli ky'omuddo. Omuddo gukala, ekimuli kyagwo ne kigwa, naye ekigambo kya Mukama kibeerera emirembe gyonna. Era ekigambo ekyo ge mawulire amalungi ag'abategeezebwa. Ebbaluwa ya Peetero embereberye essuula 2. Kale mulekenga ettima lyonna
n'obulimba bwonna, n'obukuusa, n'obujja, n'okwogera obubi kwonna. Ng'abaana abaakazaalibwa be beegomba amata, nammwe mwegombenga amata amalungi agagasa omwoyo, mulyoke muganywe mukule era mulokolebwe. Ng'ekyawandiikibwa bwe kigamba, mwalega ku bulungi bwa Mukama, mujje gy'ali, ye ly'ejjinja eddamu abantu lye baasuula nga balowooza nti terigasa, kyokka eryalondebwa Katonda era ery'omugaso ennyo. Mujje gy'ali ng'amayinja amalamu, muzimbe ennyumba ey'omwoyo. Muyo mube bakabona abatukuvu abaweereza ebitambiro eby'omwoyo ebisiimibwa Katonda mu Yesu Kristo. Ekyawandiikibwa kigamba nti, nalonda ejjinja ery'omuwendo kati lyenteeka mu Siyoni libe ekkulu ery'entabiro, era amukkiriza taliswazibwa. Ejjinja lino lya muwendo ennyo erimu abakkiriza, naye eri abo abatakkiriza ly'ejjinja abazimbire baagaana eryafuuka ekkulu ery'entabiro. Era nti ly'ejjinja abantu kwe beekoona, lwe lwazi kwe beesittala ne bagwa. Beesittala kubanga baajeemera ekigambo kya Katonda, bwe batyo bwe baateekerwateekerwa. Naye mmwe muli luli olulonde, bakabona ba kabaka, ggwanga ttukuvu, bantu ba Katonda bennyini, abalondebwamu mulyoke mulangirire ebirungi bya Katonda eyabayita okuva mu kizikiza, okuyingira mu kitangaala kye ekyewunyizibwa. Edda temwali ggwanga, naye kaakano muli ggwanga lya Katonda. Edda mwali temusaasirwa Katonda, kyokka kaakano abasaasidde. Abaagalwa, muli bagenyi abayita obuyisi mu nsi muno. Mbeegayirira mwewale ebyo omubiri bye gwegomba ebirwanyisa omwoyo. Mukuumenga empisa zammwe ennungi, olwo abantu ab'ensi be mulimu, newankubadde baboogerako nti ebikolwa byammwe bibi, basobole okulaba ebirungi bye mukola, bagulumize Katonda ku lunaku lw'alijjirako. Ku bwa Mukama, muwulire buli kiragiro eky'abo abalina obuyinza, oba kabaka alina obuyinza obw'oku ntikko, oba abafuzi abalala baatuma okubonerezanga abakola ebikolwa ebibi, era n'okusiimanga abo abakola ebikolwa ebirungi. Katonda ayagala mukola ebikolwa ebirungi, musirise abantu abasiru era abatalina kye bamanyi. Mube baddembe, naye eddembe eryo muleme kulyesigamako okuyisa obubi, wabule mulikozese ng'abaweereza ba Katonda. Mussengamu abantu bonna ekitiibwa, mwagalenga abooluganda. Mutyenga Katonda, mussengamu abafuzi ekitiibwa. Abakozi muwulirenga bakama bammwe, mubassengamu ekitiibwa ekijjuvu. Si abo bokka abalungi era bakwata mpola, naye n'abo abakambwe. Kya mukisa omuntu bw'abonyaabonyezebwa awatali nsonga, n'agumiikiriza ng'alowooza ku Katonda. Ttendo ki lye mufuna bwe mugumiikiriza mu kubonerezebwa olw'okukola ebibi? Naye bwe mugumiikiriza mu kubonyaabonyezebwa olw'okukola ebirungi, ekyo Katonda akisiima. Ekyo kye mwayitirwa, kubanga ne Kristo yabonyaabonyezebwa ku lwammwe, n'abalekera ekyokulabirako, mulyoke mumugoberere. Ye takolanga kibi, tayogeranga bya bukuusa. Bwe yavumibwa, ye teyavuma. Abaamubonyaabonya teyabeewerera, wabula yeewaayo eri Katonda asala omusango nga tasaliriza. Ye yennyini yeetikka ebibi byaffe mu mubiri gwe ku musaalaba, tulyoke tufe eri ekibi, tube balamu mu butuukirivu. Ebiwundu bye bye byabawonya. Mwali muwabye ng'endiga, naye kaakano mukomyewo eri omusumba era omulabirizi w'obulamu bwammwe. Ebbaluwa ya Peetero embereberye essula 3. Bwe mutyo nammwe abakazi abafumbo muwulirenga babbammwe. Abamu ku bo bwe baba nga tebakkiriza kigambo kya Katonda, balyoke baleetebwe mu kukkiriza olw'empisa zammwe ennungi, nga temulina na kye mubagambye, kubanga bajja kulaba empisa zammwe ennongoofu era ezibasisaamu ekitiibwa. Okweyonja kwammwe kulemenga kuba mu byakungulu, mu misono gy'enviiri n'egy'amajjolobera aga zaabu n'egy'ebyambalo, naye kube kwa mu mutima munda, okweyonja okutayonooneka.
okw'omwoyo omuwombeefu era omuteefu, okwo kwe kw'omuwendo ennyo mu maaso ga Katonda. Kubanga n'abakazi ab'edda abatukuvu abaasuubiranga mu Katonda bwe batyo bwe beeyonjanga era nga bawuliza eri babbaabwe. Saala bw'atyo bwe yali yawuliranga Abulahaamu ng'amuyita mukama we. Oba mwagala okuba bawala be mube ba mpisa nnungi nga tewali kibatiisa. Nammwe abasajja abafumbo mubenga ne bakazi bammwe mu bulamu bwammwe obw'obufumbo, nga mumanyi nti bo mu kikula kyabwe banafu. Mubassengamu ekitiibwa, kubanga nabo Katonda alibakwatira wamu nammwe ekisa ekiwa obulamu. Olwo essaala zammwe teziibengako kiziziiza. Ekyenkomerero, mwenna mubenga n'emmeeme emu, buli omu alumirwenga munne, mwagalanenga ng'abooluganda, mubenga bakisa era beetoowaze. Oyo akoze ekibalumya mwe temumukolanga kibi, abavumye mwe temumuvumanga, wabula mumusabirenga mukisa, kubanga ekyo kye mwayitirwa mulyoke mufune omukisa. Ekyawandiikibwa kigamba nti, ayagala okufuna obulamu n'okubeera mu ddembe, aziyize olulimi lwe okwogera ekibi n'emimwa gye okwogera eby'obukuusa, era yeewalenga ebibi akolenga ebirungi. Anoonyenga emirembe era agigobererenga, kubanga abakola ebituufu Mukama abatunuuliza kisa era awulira bye basaba. Kyokka abakola ebibi abatunuuliza bukambwe. Bwe mufubirira okukola ebituufu, ani anaabakola akabi? Naye ne bwe munaabonyaabonyezebwa olw'okukola ebituufu, mulina omukisa. Temubangako bye mutya era temweraliikiriranga. Mukama wammwe Kristo mumussengamu ekitiibwa mu mitima gyammwe, era mubenga beetegefu bulijjo okuddamu buli muntu ababuuza okunnyonnyola essuubi lye mulina, wabula nga muddamu n'obuwombeefu n'eggonjebwa. Mubenga n'omutima omulungi, abo ababavuma era ababoogerako obubi olw'empisa zammwe ennungi ez'abagoberezi ba Kristo balyoke baswale. Kirungi okubonyaabonyezebwa olw'okukola ebirungi, bwe kubanga kwe kusiima kwa Katonda okusinga okubonyaabonyezebwa olw'okukola ebibi. Ne Kristo yabonyaabonyezebwa olw'ebibi byaffe n'atufiirira omulundi gumu n'amala. Ye omutuukirivu yafiirira ffe aboonoonyi, alyoka atuzza eri Katonda. Mu mubiri yattibwa n'addizibwa obulamu mu mwoyo, era mu mwoyo mwe yagendera okuyigiriza emyoyo egiri mu kkomera. Egyo gy'emyoyo egy'ab'edda abaagaana okuwulira Katonda ng'akyabagumiikiriza. Mu kiseera Nowa kye yazimbiramu eryato, mu lyato eryo abantu abatono bonna awamu 8 mwe baawonyezebwa amazzi. Amazzi ago gaali kabonero k'okubatizibwa okubalookola mmwe kaakano. Okubatizibwa tekuba kunaazaako kko lya mubiri, wabula kuba kusaba Katonda atuwa omutima omulongoofu olw'okuzuukira kwa Yesu Kristo, eyalinnya mu ggulu era aliraanye Katonda ku ludda lwe olwa ddyo, ng'afuga bamalayika n'ab'obuyinza n'ab'amaanyi ab'omu ggulu. Ebbaluwa ya Peetero embereberye essuula 4. Kale nga Kristo bwe yabonyaabonyezebwa mu mubiri, nammwe mubenga bamalirivu nga ye, kubanga omuntu abonaabona mu mubiri aba amaze okuleka ekibi, alyoka amala obulamu bwe bw'akyasigazizza ku nsi ng'agoberera ebyo Katonda by'ayagala, so si ebyo ebitwaliriza abantu mu bubi. Mu biseera ebyayita mwafuna obudde obumala okukola ebyo abantu ab'ensi bye baagala. Mwali mwemalidde mu bwenzi, mu kwegomba okubi, mu butamiivu, mu binyumu, mu bubaga obw'omwenge ne mu kusinza ebitali Katonda so nga kwa muzizo. Kaakano abantu ab'ensi beewuunya bwe balaba nga temukyabeegattako mu byafujjo ng'eryo, ne babavuma. Baliwoza mu maaso ga Katonda eyeeteeseteese okusala omusango gw'abalamu n'abafu. Abafu baasalirwa omusango ng'abantu abalala nga bakyali mu bulamu obw'omubiri, kyokka nabo baategeezebwa amawulire amalungi nga bamaze okufa, balyoke babe balamu mu mwoyo nga Katonda.
Enkomerero ya byonna eri kumpi. N'olwekyo mube nga beegendereza era beetegefu nga mwegayirira Katonda. N'okusingira ddala mwagalanenga mu mazima, kubanga okwagala kusonyiyisa ebibi bingi. Mwanirizaganenga awatali kwemulugunya. Mube bawanika abalungi, Katonda be yakwasa ebirabo bye ebya buli ngeri. Buli omu ekirabo kye yafuna akikozesenga okugasa abalala. Oyo ayogera ebigambo Katonda by'amuwa okwogera. Oyo aweereza aweereze n'amaanyi Katonda g'amuwa. Mu byonna Katonda alyoka agulumizibwenga mu Yesu Kristo, alina ekitiibwa n'obuyinza emirembe n'emirembe. Amiina. Abaagalwa, bwe mugezebwa mu muliro, temwewuunyanga ng'abatuukiddwako ekitali kya bulijjo. Wabula musanyukenga olw'okugabana ku kubonaabona kwa Kristo, ekitiibwa kye bwe kirirabika, mulyoke mujjule essanyu. Bwe muvubibwa olw'okuba abagoberezi ba Kristo, muli ba mukisa, kubanga Mwoyo ow'ekitiibwa, Mwoyo wa Katonda ali mu mmwe. Waleme kubaawo n'omu ku mmwe abonyaabonyezebwa nga bamulanga okuba omutemu oba omubbi oba omukozi w'obubi oba eyeeyingiza mu by'abalala. Wabula singa omuntu abonyaabonyezebwa nga bamulanga okuba omukristo, takwatibwanga nsonyi, atenderezenga Katonda olw'okuyitibwa erinnya eryo. Ekiseera kituuse omusango okusalibwa nga gutandikira ku b'amu nnyumba ya Katonda. Kale obanga gutandikidde ku ffe, ku nkomerero guliba kutya kw'abo abatakkiriza mawulire amalungi agaava eri Katonda. Era obanga kizibu oyo akola ebituufu okulokolebwa, oyo atassaamu Katonda kitiibwa n'omwonoonyi baliba batya? Kale nno abo ababonaabona nga Katonda bw'ayagala bakolenga ebirungi, ng'obulamu bwabwe babukwasa omutonzi omwesigwa. Ebbaluwa ya Peetero embereberye essula 5. Kaakano neegayirira abo abakulembeze mu mmwe, nange ndi mukulembeze munnaabwe, erabirako ddala ku kubonyaabonyezebwa kwa Kristo, era abalirwa mu abo abaligabanako kitiibwa ekigenda okulabika. Mbeegayirira mulunde eggana lya Katonda eryabakwasibwa, mulirabirire nga Katonda bw'ayagala, si lwa buwaze wabula nga mwagala. Mukole n'omwoyo ogwewaayo okuweereza, nga temululunkanira kufuna mpeera. Muleme kwefuula bafuzi baabo bwe mwakwasibwa, naye mube kyakulabirako gye bali. Olwo omusumba omukulu bw'alirabika, muliweebwa engule ey'ekitiibwa atefuma. Nammwe abavubuka muwulirenga abakulu, mwenna muweerezaganenga nga mujjudde obwetoowaze, kubanga Katonda tayagala abeekulumbaza, kyokka abeetoowaze abakwatirwa ekisa. Kale mwetoowazenga wansi w'omukono gwa Katonda ogw'amaanyi, yalyoka abagulumize ekiseera nga kituuse. Mumukwasenga byonna ebibeeraliikiriza, kubanga ye abalabirira. Mwegendereze era mutunule. Omulabe wammwe Sitaani atambulatambula ng'empologoma ewuluguma ng'anoonya gw'anaalya. Mumuziyize nga muli banywevu mu kukkiriza kwammwe, nga mumanyi nti ne baganda bammwe abali mu nsi yonna babonaabona nga mmwe. Bwe mulimala okubonyaabonyezebwako akaseera akatono, Katonda nannyini kisa eyabayita okugabana awamu ne Kristo ku kitiibwa kye ekitaggwaawo, ye yennyini alibazza mu mbeera ennungi, alibanyweza era alibawa amaanyi. Oyo abe n'obuyinza emirembe n'emirembe. Amiina. Mbawandiikidde ebbaluwa eno ennyimpi nga nnyambibwako Silvaano ow'Oluganda, gwe mmanyi nga mwesigwa. Gye bawandiikidde nga mbakakasa nti ekyo kye kisa kya Katonda kyennyini, era nga mbakuutira okukinywereramu. Ekibiina ky'abakkiriza Kristo eky'omu Babilooni nakyo kyalondebwa Katonda nga mmwe kibalamusizza. N'omwana wange Maliko naye abalamusizza. Mulamusagane mu ngeri eraga nti mwagalana. Emirembe gibenga nammwe mwenna aba Kristo.